Well, olunaku olwaliro akalulu kagudde wamwana omulenzi amanyiddwa nga Sasabati. Ono tugenda kuba nga tetumunyonnyoka akawonvu n'akagga ebitonotono mwana tu oba oli awo ebimukwatako bibadde tumanyi ogenda kuba nga ate obimanyi olunaku olwaleero. Ono abangi bamukazaako erya king of Photoshop ate ng'ono asanyusa abantu bangi wano nnyo ku social media anti kabaka mu Photoshop akola bino akola biri ebisesa abantu wamagwe n'amalako abantu stress. Sasabati amanya ge ag'obuzaale mwana mulenzi amanyiddwa nga Tonda Nassa era ng'ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa January omwaka gwa 1990 mu katundu oba mu kibuga ekimanyiddwa nga Buloba. Fenal Buloba tugimanyi bulungi esangibwa wali ku Mityana Road mu district y'e Wakiso era ng'ono yazaalibwa omwami amanyiddwa nga Tonda Musa Kizito ye taata we ate nga mama we bamuyita Hadija Namala. Ono yazaalibwa mu famire y'abaana bana bokka mu bufunze mama we yazaala abaana bana. Oyo ye maama omulungi atuzaalira omwami Sasabati era nga bangi bagamba nti singa teyamuzaala oba oli awo omwana tuyandimeze ebbango. Sasabati ng'abaana abalala bonna yagendako ku masomero ag'enjawulo era ng'ono yatandikira wali ku Omega Primary School bw'atyo n'amalira ku Godfrey Primary School awo yamalira P7 ye teyakoma awo yeeyongerayo ku Kisasi College bw'atyo ate nayo n'avaayo n'adda wali ku Maryland Entebbe gye yamalira siniya ye ey'omukaaga. Ono mu biseera bye eby'eddembe anyumirwa abayimbi oba anyumirwa music w'abayimbi okusingira ddala abayimba hip hop okugeza nga Lil Wayne, Geniel Zamba ate nga mu basambi b'omupiira anyumirwa nnyo omwami amanyiddwa nga Henry Thierry fena tumumanyi bulungi ate nga Sasabati tumumanyi nti muwagizi wa ttiimu eya Arsenal era wanakola nnyo katemba nga yeeyereza ba ttiimu endala kasaba banga batimpuddwa. Mu birala mwana mulenzi ono byanyumirwa anyumirwa nnyo okulya era ku kimere. Sasabati tasaaga ndooza muze mu mulaba ayagala nnyo abantu abali free minded tayagala nnyo bantu babeera serious all the time mulamu bwe kyova olaba kazanyiikiriza ayagala nnyo okusaagiriza ayagala nnyo abantu abategeera ekigambo lwali bw'oba oli serious ssaawa 24 ewa Sasabati tosembera ate ng'ono tayagala nnyo bantu bajajinga bannaabwe mu bufunze okujajinga yakulekera Mukama Katonda kubanga era ne Bayibuli yennyini tetukkiriza kubanga ate tujajinga kinoomu wabula ate Mukama Katonda yalina ogwo omukisa kubanga ate ajajinga abantu ab'enjawulo. Mu bantu Sasabati bazaakolako katemba okusingira ddala yeesibye nnyo ku mwana muwala amanyiddwa nga Zari the boss lady oyo amukolamu nnyo katemba n'akola mu mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula ne famire ye kwamaalu wamu ne Dr. Hamza Sebunya abo abeetooloolerako nnyo omwana muwala Spice Diana yali amukozeemukko mwana mulenzi Edirisa Musuuza naye bw'atyo atera okumutawanya kugambye ono akola katemba mu bantu abawererako ddala ye kasita kimotikka awo akwatira ddala ate ng'ono azze abeerako ambassador owa companies eziwerako okugeza nga ambassador wa Sozo right now akyagiriko ate nga yakolerako aba Rena Beverages nga bano nno bakola byakunywa era nga twamulaba juzi nga ajaganya okubanga ate Go TV emuwadde obwambasada ate ng'era ne Jessa nayo yamuwa obwambasada okubanga ate yeegata ku mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula wamu ne Amal Musuuza babeere nga mwana tubba kikwasaganya era nga bino byonna kkula lya katembo ono gwaze nga ate akolera ku social media kyekyo kye nabagamba luli eri ne bagamba nti bw'oba olina ekitone ekyo ky'ozudde oba ekintu kyonna munange woolabye ekkubo kwata wennyini tomanya Mukama Katonda ali kugemulira omukisa. Sasabati si musajja mufumbo era nga talina mwana yatandika katemba oba ebintu ebyokuzanyiikiriza mu mwaka gwa 2015 talina mukyala ate nga agamba nti ali confused weewaawo gwenna amwepikira oli wa ddembe omusalako. Mbadde Fifije mbeere bulungi mweraba.